Webale kujja kumirako mukwano okola chamanyi mukama akikubalire mu mawulire gotaina kusubwa olunaku olwalero. General Okoth ebibye bibi, Aida Nantaba ne Kawalyanga bongedde okutabuka, songa ate Bobi Wine kosa ne Segirinya kooti ebayise. Wona wasinzirira okuba ntino olaba amawulire gano, njagala okubuuzaako kambuzeeko ku Atugonza Sikora Muwanguzi, njagala okubuuzaako ku Jasida Asuba Kagude Charis Oswin n'abatufunira mu Uganda, Saudi Arabia, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Zambia, Kenya, South Africa, Jordan, Oman, Egypt, Sweden, France, kosa ne Qatar. Amwebale kuba ntino mujje kumiddeko. Mugatandisa nago kooti eyise akulira ekibiina kya National Unity Platform, njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bangi gwemumanyi nga Impapula zile makiriza gari wa myaka 2 bamuza mukumira kinana. Ate ye kati zata amuzina kuzino zile gari wa myaka 18 n'olwekyo ayite tawuza wa myaka 25. Ekyokubiri Kyagulanyi yali akamala okufula ebibuuzo bya senior 6 ecoloresis mu 98 December. N'olwekyo yali akamala omwaka gumu ng'akoze eki ng'atudde ebibuuzo nga tatuuka myaka 5 amateeka gamukola ki ebigamba. N'olwekyo nga kyeyeka lwatu Kyagulanyi akozesa obulabba ino obukujjukujju n'omukono simanyi ogw'enguzi n'amuteeka emakerere. Akati ekigendo kyaffe bulijjo kyakulaba nti lulo obulebeerawo omuntu oba yakola fraud ng'eno alina okuba nga abonerezebwa.